Yes, mpola tukaniriza natera ku mkutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya neddobo Swanfitantambi Kimso Anamanu Chiboya Maxudi Junior awebale kuba nti otambula naffe awebale kuba nti subscribinga gwe ya subscribinga ate nawatanaba kuba nti subscribinga ngamba kikasero nti subscribinga tutambule ffenna mpola now amanyi like sometimes waliwo ebintu ebisesa nengambo wayi akambye esonyiwe mpola kubanga Uganda eno ensanyusa bannange tumiddeko Starboss Big Eye yonna gyoli nkutumiddeko omuganda wange webale kuba nti oli mu swago ya yero naye ate bw'ovaayo n'otugamba nti bakusasula totukabiranga blood Starboss Big Eye Ibrahim Mayanja nkutumiddeko blood wange webale kuba nti otambuza mirimu gya side eyo ate nga ani omulalawo Catherine kusasira nawe nakulabyeko ng'okola mpola yes nkutumiddeko simanyi bebekulu bayatandise okukola I don't know ba bebekulu nawe watandise sinaba kuba nti nkulaba naye ng'ate bebekulu yagodde ku gavumenti olutala agamba nti mute ebibaala abaana bakole kinasembye kuba nti manya ng'agamba nti sanitizer bazikola muki muwalaji sono lwekyo tewali covid wasobola kuyita kwata bannayuganda yasabye president ne gavumenti bate endongo bwe bityo mpola nawo ani gwe nalabiko omulalawo simanyi lwadde manyi ennaku zino byoliko naye nawe nkutumiddeko blood naye ngenda kutumirako nnyo Starboss Big Eye nkutumiddeko nkwagala nnyo blood genda okola akasente naye ate tokomawo notugamba nti bakusasula lunaku lwali tugenda kwogera ku Farida nakazibwe mutalo nakola ku Spark TV NTV asoma amawulire mutalo nowamaanyi mu ggwanga agwe tugenda okuba tutogerako lunaku lwaleero so nkusaba ekintu kimu blood wange subscribinga tugenda mu maaso mpola olibaddemu okuba nti oleka opinion yo mu comment section now abawagizi ba Bobi Wine bavuddeyo ne batandika okuba nti balumba Farida Nakazibwe nga bagamba nti oboolyawo Farida Nakazibwe yemukuba munnamawulire abakyasiza okubeera more respected mu Uganda, more respected in the country ate y'omukuba public figures oboolyawo bwe batandika okuba nti boogera gavumenti ya Uganda enatandika okuba nti ewulira bannayuganda okuvayo okuba nti bamutandika okuba nti bamuteekako pressure n'okuba nti bamulumiriza okuba nti oboolyawo yeesulidde ogwa nagamba mu nsonga z'eggwanga nti ye activation ne campaign eriwo gye bayise stop police brutality ne democracy oboolyawo ate practicingibwa mu ggwanga bulungi tulaba abaana ba opposition mbo babasibye mu makomera according to Bobi Wine side people power n'oboolyawo n'abantu abasinga obungi nti abaana abato bakwatibwa bali mu makomera olwokubanga bawagira ekibiina ekyambala kala ya red ate ng'abayero bagenda mu maaso n'okuba nti begazanya mu ggwanga n'okuba nti oboolyawo bo beyagala ekitegeeza mu ggwanga mulimu ebyana n'ebitali byana wano no batandise abawagizi abasinga obungi especially bannayuganda batandise okuba nti bawemukira oboolyawo aba celebrities ab'enjawulo wano no bogenda ku White Panda bali bakamulaga 1 2 3 4 ne batandika okuba nti bamuyisayisaamu mpola era nga White Panda yali mukambwe White Panda yavaayo n'agamba ensi n'agamba nti tajja kuba nti yafosingibwa kukola kyakola because abantu bakyagala agamba nti abantu abasaba okuba nti abantu balwezinga amaloboozi gaabwe bagakozesa mu bukambwe obw'enjawulo yes bagakozesa mu bukambwe obw'enjawulo bavuma abantu bamanyiira kugata n'okuvuma White Panda agamba nti oboolyawo yateekamu amaanyi ssente n'ebiseera by'okufuuka kikyafu so n'olwekyo abantu tebatandika kuba nti bamusibako kanyaga n'okulowooza nti oboolyawo kyateeka okuba nti kimukakatako Waiki agamba nti asobola n'okukola ebintu ebisingawo naye abantu bamuvuma bagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo bamukalirira kumbe ng'ate musajja wattu talina musango mpola yeyo post yali yakakola recently tuvuddewo omukutu guli gumu Uganda mukamoli Bampitantambi Kimso Anamanu Chiboya Maxudi Junior subscribing atugende mu maaso mpola wano nno Farida Nakazibwe nabatandika okuba nti bamudimandingako mukutu ogwa Twitter n'ogwa Facebook nga bagamba gwe Farida wabaki gwe atasobola kuba nti asitaninga na muntu wa wansi mwe abamu abalina amaloboozi simanyi okyali wa NM tujikire nti kiteebereza okuba nti omukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe yayagalako yes vice president wa NRM amanyikiddwa nga Moses Kigongo I don't know naye bwe mpulira nti oboolyawo baliko mu love affairs nibagamba nti owaayo oyinza okuba nga gwe engeri gy'oli nti oba Moses Kigongo ye bbawe bayakuzalamu abaana engeri gye kiri nti
nti omusajja oyo yakutwalamu sacket oyinza okuba nti obaoliawo olowooza NRM byekola byebirungi olowooza NRM byekola byebikyasinza okubeera ebyettabu olowooza gavumenti byekola bituukiridde mpola mpola wano nno Farida bamuvumye ng'asirika ne bamuyogera ng'asirika ne bakola buli kimu ng'asirika lubadde olunaku lwaleero mukyala mukulu natandika okuba nti abanyonyola n'okuba nti abanukula ababadde bamujerega n'okuba nti obaoliawo bamulirako obunyeebwa mpola mpola Farida avuddeyo n'aba nti abanyukula mpola mpola era nga atulaze waggwa Farida agamba nti For the last 39 years abadde mu struggle simanyi Farida ine emyaka emeka Farida agamba nti abadde mu struggle for the last 39 years era nga akyali mu struggle abantu abamugamba mbu ayingire struggle ye yagirimu kuva dda nga abonaabona ng'akola byakola era naye obulamu bwe agenda abukyusa mpola mpola agambye nti mulekerawo kuba nti mukaka abantu okubeera mu struggle abantu abamu temumanyi how they have been participating and how they have been hustling to make sure everything bitambula nga birina okutambula mu ggwanga so nolwekyo gwavaayo notandika okuba nti omupressurizinga n'okuba nti omuvuma nti tali mu struggle simanyi abere mu struggle agambye bikomye mangu ddala me have been in struggle for the last 39 years era nga nkyakola mmwe temujja kuvaayo mu nkake ntandike okuba nti nkola bye mukola sijja kuvaayo nvume bantu sijja kubavaayo ntandike kwambalira abantu naye nga ate naffe tuli mu struggle Farida nno recently government yagezaako okuba nti eyisa Rebecca Kadaga yagezaako okuba nti eyisa sente billions and billions of money zaali za kuwa abantu mu covid muno nga bagamba nti ba MP babawe sente za covid balabirire constituency n'ebisigaddewo Farida yavaayo n'ayambalira mukyala mukulu namugamba nti Kadaga okoze ebintu ebyenjawulo ogenze oyonoonyeseza sente z'omuyiwa omusolo nti buli lwotuula buli parliament lwetuula mubaako n'omusimbi gwe mweddiza n'omutemwa gwe musala okuba nti obaoliawo mweggaggawaza oluvaawo nga maze okugoba ng'ogamba nti gavumenti yankozesa nemala nensulawo nga condom so nga ate mwaba abicreatinga Farida aze mpulapula ng'ayogera ku bintu obaoliawo ebitagenda mu maaso obulabayi obuli bw'enguzi n'okuba nti obaoliawo n'okutulugunyizibwa okw'abantu abamu mu ggwanga so nolwekyo Farida agambye bonna bamuvuma nti mukola kyabwerere kumuvuma si kyekikola amakulu wabula okumuvuma kyongera okusatula ebiwundu avudde n'abagamba nti owaye mikwano nze nsuubira struggle nagirimu dda era nkyagirimu so nolwekyo gwe bw'obeereeyo ng'olowooza nti gwe kali mu struggle oswadde because ffe twagirimu dda era tukyagirimu mulekerawo kuba nti muvuma abantu n'okuba nti mubayisaamu amaaso mpola mpola nga mulowooza mmwe abakola ennyo Farida agambye nti bo baakola dda era bakyakola era booliawo batisibwa ne ku mirimu gye bakola nga boogerako mazima Farida akola wali ku NTV amawulire musomi w'amawulire NTV akawungeza ate nga y'omu ku bakyala abaleeta program ezisobola okuba nti ziyamba omuntu wa bulijjo wali eri ku Spark TV ne NTV mwasuze mutya agambye nti abadde mu struggle for the last 39 years era nga akyali mu struggle so nolwekyo gwe alowooza nti ye alekeredde bannayuganda olimbira ddala because bingi byakoze ebiri physical ate bingi byakoze ebiri invisible ng'alwanirira muntu wa wansi so nolwekyo mulekerawo kuba nti mumuvuma mulekerawo kuba nti mumuyisaamu amaaso mpola mpola tugenda mu 2021 election kugambye ekintu kimu buladi wange kusaba ekintu kimu obululu tebutwawula beera muntu mugezi nnyo kola ebintu ebikuzimba beera muntu mugezi okola ebintu ebizimba eggwanga lyo yes londa ateeka akaluluku awantu awatuufu yes bw'obanga owulira nti change yeetagisa londo oyo gw'osuubira nti yes change yeeyo bw'owulira nti ebintu bigenda nga bikwaku nga bw'obirowooza era ng'oyo gw'olowooza nti ebintu abivuga nga bw'oyagala muwa akalulu luno nno tetuli mu lutalo buli omu waddembe okuba nti alonda gw'ayagala yes buli omu waddembe okuba nti alonda gw'ayagala saagala tubeere mu lutalo bampita Ntambi Jimso webala kuba nti otambula naffe genda ku Facebook teekamu Ntambi Jimso ba follow me on Facebook nkosa Ntambi Jimso si musango okuba nti ofollowinze genda ku Twitter nkosa Jimso 16 ku Snapchat nkosa N Jimso 22 yes N Jimso 22 that is my Snapchat then ku TikTok nkosa Jimso 16 alenga ku Instagram nkosa
Tambi Chimso 5 webala kuba nti otambula naffe, webala kuba nti otwagala, webala kuba nti osubscribinga. Mbatumiddeko mwenna bakyali bange nga temuli mu Uganda lunaku lwa leero, mbatumiddeko mwenna, mbagala nnyo. Bye bye.